Njagala kwebaza in fact omugagga omutonkalo Alani Natete bangambye nti akunganyiza abantu waliko ye Alanic Electronics Natete mobile nyimwe bali ddala ne timu abali mbitundu ebyenjawulo kiba kyabulyaza amaanyi era nga bwe muntegeezeza wadenga akadde katukutenti watandise mu kikeerezi naye kanneyambise eddakiika zijja kuba 5 zokka okutunuulira ensonga oba oliawo ne mu ggwanga erya Uganda gyotayinza kubuusa maaso ey'okufa kwe yabadde Speaker Parliament Jacob Oulanyah amaze ennaku 14 nga tannaziikibwa ebigambo ebyogeddwa taata olwaliro bibadde bireka ebibuuzo bingi mu bannayuganda n'ebyasoose okwogerwa ebitamanyiddwa oba yabadde bya ddala oba kwabadde kusaawo mbeera nga balaga nti taata w'omugenzi ayinza obutoogera ewaffe eyo ebusubi kyamaganda mu lwengo waliyo omusajja omu nga bamugamba buli kaseera nti abaana bo babbi naye nga wakanira abaana be kyaddaaki ne bakwata omu ku batabani we ddala nga abbye amatooke ne muwogo mu lusuku lw'omu ku batuuze mu kifo ky'okutwala omwana yekka ne taata baamutwaliramu ebiseera ebisinga bw'owolereza nnyo omubbi n'ogamba nti fe abaana bange tebabba ennyumba yange tebba era gwe naawulira nga zzeemu okulangira abaana bange obubbi tujja kufaafaagana lwe bamukwatira mu bubbi naawe ofuuka mubbi kikyentegeeza ebigambo bya taata ddala bw'akakasa nti omugenzi yayogerako naye nsuubira okuba nti omukulembeze w'eggwanga ebigambo bye yayogera ng'alabula abo bonna abagenda okuddamu okukisiinyaako nga bayita naddala ku mitimbagano abasamwasamwe ne batategeera yandibadde akwata bulungi taata ono asobole okuwulira ebigambo by'omugenzi bye yayogera oba oliawo kinaamuyambako okuggyawo endooliito n'ebigambo ebizze byogerwa okuviira ddala emabega yonna omuli n'okufa kwa Selina ne Banda n'abalala ng'ewatali amanyi bituufu na bikyamu kigambo butwa kisusse mu Uganda Pulezidenti wali mulala ndowooza agenda kuba ng'oba oliawo akikolako bw'otaava eyo abantu abasinga bayinza okutwalira nga bafamire eri okuwakanira oba oliawo kiyinzika okuba nga kituufu bwe kiba nga si kituufu lwaki kiri nnyo emimwa gy'abannayuganda nti buli munene avaawo kabeerewo opposition oba wa gavumenti ogenda okuwulira ebigambo nga byogerwa kigambo obutwa kyatandika okuyitingana ng'omugenzi yakava mu bulamu bw'ensi eno nga taata tannayogera taata akubyewo ekigambo ensi neewaawaala abakungu bonna ababaddeko buli omu n'akuba munne obwama si birungi oli ayinza okugamba nti tetukyogerako omuntu alina obusungu bw'asirikidde wa bulabe nnyo ofunda n'oyo akwatulidde kigambo butwa kyosusse mu Uganda ababimanyi n'abatabimanyi abeefiiridde n'abateefiiridde buli omu bamuteekako kiki tewakyali yeesiga munne lino si ly'eggwanga lye twetaaga Pearl of Africa Pulezidenti nsuubira okuba nti mu kifo ky'okugamba nti nedda wandibadde otuula neweekenneenya lwaki ekigambo kino kyogerwa nnyo mu famire yo kigambo butwa Oulanyah aziikiddwa ebigambo binaakomaawo nze naawe nga bwe mbagambye nti akadde tekayinza kuŋŋanya kukwata ku ggwanga lya Kenya kitundu kyakubiri olw'ensonga nti twafunyemu okutaataaganyizibwa mu puroguramu zaffe ezaasoose ate waliwo kava gye tulina okukola nga tutunayingira mu mawulire gaffe ag'essaawa ennya nzikiriza okuba nti bingi ogenda biraba omuli ne weema eyeewaggudde ne bakomyewo n'akafaananyi akaali mu kufa kwe yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Spirit Kizito Lwanga ebimuliro byagaana abasinga buli omu n'abitaputabo bwe ne ku mulundi guno weema etukkuse sanduuko n'esigala yokka mu bbanga buli omu n'ayogera byayogedde munzikiriza olunaku olwaliro ngenda baseebulira wano baŋŋambye leero nkome wano ku lwokutaano olujja tujja kumalayo wonna naye nga munzikirize waliwo nange nti otuwa otya ababiri n'otatuwa ku Uhuru Kenyatta oba oliawo namuziga eri wakati w'ababiri bano ku lwokutaano olujja nja kutandika ne Uhuru Kenyatta tutunulire ebyafaayo bye n'obulamu bwe ejja kuba nnyuvu kubanga nja kwogera ne ku bugagga abasajja bano bwe balina omulina okuba nti Raila Amolo Odinga okunoonyereza kulaga nti ensimbi z'alina zisobola n'okuliisa Uganda emyaka 3 ate William Ruto omusajja alina yiika z'ettaka esoba 18 alina ennyonyi ezize ku bubwe
ayina gye wandiise galagi y'ennyonyi ku kisaawe ky'ennyonyi ekiramba William Ruto n'abalala. Tujja tutandikira awo ndowooza ku Lwokutaano olujja naye ng'ekiri mu ggwanga erya Uganda nzikiriza okuba nti tewali asobola kisootinga anaakisootinga taave bweru wabula ayina kuvamu abo ate be balumiriza okubeera emabega waakyo awangaale.